abakatwegattako mwase mutya baganda bange mwebale kubayo mwebale kubeeranga mugoberera ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kasero Hospital Program gyebadde ngendamu update mbadde njolekera mu field gye mbadde ngenda okutwala ebipande naye kati Mr. Update kyovula njagala mujje muwerenga muli bangi nnyo. Nziruka wali Nakasero Hospital, nziruka ku Nakasero Brigadier General Kasirye Gwanga wafiiridde sharinga yita munno Mr. Update njagala ntuukewo ndabe program erietya ndabe enteekateeka erietya kubanga muganda for you Brigadier General Kasirye Gwanga badde mukwano gwaffe ge mazima matuufu. Brigadier General Kasirye Gwanga abadde mukwano gwaffe nolwekyo kitalo nnyo kitalo ddala. Nziruka wali Nakasero Hospital Program yebadde ngendamu eya field Mr. Update naye kangisazizaamu olwembeera eguddewo program gyembadde ngendamu eya field ngisazizaamu kangende ndabe nga mbatuusaako update za Brigadier General Kasirye Gwanga era mu kiseera kino Mr. Update njolekera wali ku Nakasero Hospital bangambye nti bode yewe ekyali then ate nsobole okubeera nga nfuna programu yonna nga bwegenda okutambula nolwekyo kibi nnyo kibi ddala olwa Brigadier General Kasirye Gwanga okubeera nga afudde. Mwekumire ku the updates online page buli kimu mugenda kubeera nga mukifuna. Programu egenda kubeera etya okuzika kujja beera kutya byonna Mr. Update ngenda kuba mbibategeeza wano ku the updates online page era amawulire getufunye ag'ennaku ga Brigadier General Kasirye Gwanga, Brigadier General Waswa Kasirye Gwanga omukama Katonda amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno era tusigadde tukaaba kubanga Brigadier General Kasirye Gwanga oyo okwawukanako ne bannamagye abalala abadde wanjawulo ng'ayogera his mind, abadde ayogera his mind nga teyeetiriridde nga ayogera ekimuli ku mutima. Olwekyo twongere okusaasira abenju, twongere okusaasira abafamile bonna n'emikwano gya Brigadier General Kasirye Gwanga. Brigadier General Kasirye Gwanga kitalo nnyo kitalo ddala. Kasirye Gwanga ono mukimanyi bulungi nnyo nti Mr. Update musajja ono tabadde musajja mubi. Nze nga omu abadde mukwano gwange bambi Brigadier General Kasirye Gwanga era olumu yakubako n'olwali n'agamba Segiri nnyo munoonya bamundeetere naye Brigadier General Kasirye Gwanga bambi yali asaaga ku njagala gy'abadde njagalamu nga tayinza ganti ate Segiri nnyo bakino bakiri so abadde mukwano gwange nnyo era ndi mwennyamivu nnyo olw'okuba nti muganda waffe oyo tugenzeeko olw'embeera bwetyo nga bweri. Basooka ne bambikako emabegako wali nembuuza abafamile ne bagamba nti ekituufu kiri nti ali mu intensive care unit oba gye twandiise ICU naye embeera nga si nnungi naye nga yali tannafa wabula Brigadier General Kasirye Gwanga afudde enkya ya leero era amawulire genfuna okuva mu nsonda zange ennekusifu Gwanga yasuze bubi nnyo mbadde njogerako n'owa family nanga yasuze bubi nnyo yasuze alogootana ekikito kyonna nga tasobola kussa tasobola kukola ki yadde nga badde ku kyuma ekya oxygen naye Brigadier General Kasirye Gwanga ku makya ayina bw'akoze n'agolola emikono n'akwata ku muwala we abadde amujjanjaba bw'ati n'amukwatako era bw'amukutteko bw'ati Brigadier General Kasirye Gwanga tazengulu because abadde takyasobola kwogera jjukira okwogera yakoma mabegeri nga bakamuleeta mu ddwaliro era Brigadier General Kasirye Gwanga nassa omukagwe ogw'enkomerero. So embeera bwetyo bwebadde muwala we bambi yampadde update eno nga ntaata ankutteko bw'ati n'endowooza oba alina kyaŋŋamba naye nga tayogera. Eventually Brigadier General Kasirye Gwanga awo wassizza omukagwe ogw'enkomerero ku ssaawa 3:56 omukagwa General Brigadier General Kasirye Gwanga gubadde gumaze okubeera nga gugwamu era embeera y'amaziga meera ya nnaku bantu bonna bennyamivu nnyo because Brigadier General Kasirye Gwanga abadde musajja avaayo n'ayogera ekimuli ku mutima. Lwekyo Mr. Update mu kiseera kino nziruka ku Nakasero Hospital sharinga yita munno njagala mbatuuseeko live update wali ku ddwaliro wennyini wengenda Brigadier General Kasirye Gwanga wafiiridde wengenda mbadde ngenda mu field ngisazizaamu n'atambula olunaku olw'enkya
field ngisazizaamu olw'amawulire agatali malungi aga Brigadier General Kasirye Gwanga. Nolwekyo ngenze ku Nakasero Hospital wenjolekera sharing ayita munno ngena kubamba tusaako ekiri wali wennyini ku ddwaliro kubanga Mr Update wenjolekera mukimanyi mu Buganda endulu kaseekubwa fena tulina okugidduukirira muba mukubagenza okuddukira endulu yenze Mr Update. Nolwekyo Brigadier General Kasirye Gwanga tubaye twagasaba Omukama Katonda amusuuse ati salabe ku Uganda empya nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president naye tekisobose. Tubaye twagala alabe ku Uganda empya nga Kyagulanyi Robert Ssentamu ye president ekitasobose. Nolwekyo tusaba omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze ekisa ebyamusobako ng'omuntu Omukama Katonda amusaasire. Fenna ensije embeera gye tutambuliramu yakusobya nange Segirinya nyina byenkola byensobya byemanyi nti bwe ndibanga nvudde embulamu bw'ensi eno nange mujja kunsaasira. Nolwekyo tusaasira abenju ya Brigadier General Kasirye Gwanga, tusaasira abaana be anti kitalo nnyo kitalo ddala era tusigadde tukaaba wano ku nsi because omusajja oyo General Kasirye Gwanga tubadde tumwetaaga nnyo. General Kasirye Gwanga abadde musajja nga mulimi era abadde ne farm nga bagita Camp David. Abamanyi ku Camp David ng'otuuse eri emukono Brigadier General Kasirye Gwanga gyabadde alimira abamanyi ng'otuuse emukono lino okwata ku kyegundi kukidde katosi eyo Brigadier General Kasirye Gwanga abadde ayinayo farm nga yamaanyi nnyo era nga yagituma Camp David. Abadde yagituma Camp David nga musajja tubambi gyalimira era abadde musajja mulimi. Nze kamwa kwogera Mr Update Brigadier General Kasirye Gwanga bampi yampaako ku seddume w'embuzi nga nnene nanga Mr Update twala embuzi abalonzi bo bagiwuute mu supu. Nolwekyo abadde musajja nga mukwano gwange kubanga abadde yetali mu bino bya bufuzi ti ayina kala yabadde wabonna yenjawulo Kasirye Gwanga gyabadde nayo abadde wabonna nga w'abantu bonna. General Kasirye Gwanga abadde w'abantu bonna yenga taliiko ono taliiko oli ye buli omu abadde nga wuwe era nga bino ebyakati gisoka NRM nga ye tabiriimu Brigadier General Kasirye Gwanga tabadde mu katijjo ka NRM binabe NRM bibatijja General Kasirye Gwanga si bwabadde abadde wabonna bonna. Nolwekyo kitalo nnyo ekya Brigadier General Kasirye Gwanga era nze omu kuba mukyalirako ku Camp David nanambuza Camp David nanga Segirinya balima bwe bati bakola bati kwegamba tabadde musajja na tabbu bambi tabadde na tabbu yonna. Nolwekyo General ekya Brigadier General Kasirye Gwanga ngenda batuusako update zonna eza Kasirye Gwanga paka kukuziika paka byonna nga ebinatambula paka kumusabira byonna nja kuba mbi batuusaako. Nolwekyo kitalo nnyo ekya Brigadier General Kasirye Gwanga. Maziga merere fewano ku nsi atulese tuwanjaga naye bambi twongera okumusabira omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisa. Omukama Katonda agulamuze kisa. Brigadier General Kasirye Gwanga y'omu ku basajja abaleeta Mwami Museveni era tubaye twagala tutwale Mwami Museveni tumujje ku bwa president w'eggwanga Uganda General Kasirye Gwanga nga twetaaga balabe ku Uganda empya Uganda after Museveni tubaye twagala bagirabeko kubanga bwe baleeta Mwami Museveni balowooza nti yeye kaya asobola okubeera nga abbula Uganda naye Brigadier General Kasirye Gwanga wafiiridde Uganda ng'eri mu kinnya fuuti 4. Brigadier General Kasirye Gwanga wafiiridde nga Uganda eri mu fuuti 4 wagirese. Nolwekyo kitalo nnyo ekya muganda ffe Kasirye Gwanga kitalo nnyo kitalo ddala ebyamusobako tusaba Omukama Katonda amusaasire naye tubadde twagala abeerewo alabe ku Uganda empya Uganda after Museveni tubadde twagala muganda ffe Kasirye Gwanga agirabeko twetwagala muganda ffe Kasirye Gwanga agirabeko. Banange sharing ayita muno Mr Update njolekera Nakasero Hospital mbatuuseeko byonna ebiri genda maaso wali ku Nakasero Hospital muganda waffe wafiiridde njagala kuddukawo mbenga mbatuusaako byonna ebigenda mu maaso. Abenganda boogera ki abafamile bagamba ki byonna weekuumire wano